Maama Fiina ayina ettaka lye yaguze. Ayina ettaka lye yaguze oba lye yasenzeeko. Nga tayeebuuziza ku batuuze baako nga tamaze kukola research ku batuuze baako. Ettaka eryo baliyita TikTok. Eyo app eri ettaka lye bayita app ya TikTok. Bw'otomala kwebuuza ku batuuze baako oyinza okugwa eddalu. Maama Fiina bwe yagendayo mangu n'afuna likes mangu n'afuna ne bafollower mangu. Yalowooza kiwedde. Era yalowooza nti kati ku app eyo yasingako. Okitegedde? Bwe nti omulako ku app eyo era kwali. Naye afumizaako emitwe emeka. Bitono. Olina okwegendereza nnyo ku app. Abategeera ku app ya TikTok baliko 0 5. Abategeera? Abasinga ku TikTok tebategeera. Abaagala ebitegeera baliko 0 5. Kate ebisinga otambula ku TikTok nga byo biri awo nga toyinza temuli makulu. Biri 90 by 95. Toyinza kitegeera mathematics wamugwa. Kakati abategeera baliko batono. Abatategeera baliko baki? Bangi. Ate tosaba basinga. Maama Fiina app eyo babe yamunyumidde nnyo n'ayagala agifuule ekyemisana kyaggulo kyankya. Egenda mulesaawo ebintu bye. Maama Fiina mulaba nze nandigambye twandifunyemu ne twesona ne tumugulira kamera. Natandika okubloginga. Maama Fiina ayingidde obwa bloga. Oba bamunonya ku buli nsonga bamulekera obuzibu. Nsonga ki? Kati yakasaba okukomentinga kamiliyoni. Nsonga ki? Ekibeerawo kyonna nga ICB famu. Gwe weebuuze lwaki Maama okukomentinga kakati nawudde yagudde n'aba boda ticket. Gwe lwaki saawa zino Maama Fiina kamiliyoni teyamuyita luli n'amuwa eddagala erigoma enkuba. N'amugamba jjajja musooke jjajja kiwanuka towanula nkuba kugundi kusheya munno. Okitegedde? Lwaki ova anti kakati Abaganda tugamba ekiswaza omugagga kusesemantula. Ekiswaza omugagga kola ki? Kusesemantula. Omugagga ajja n'akwewanirako nze enkoko zantama ndya nkoko ndya mbuzi ndya mbizi. Kati aba ali awo ekigeto ne kimukula ki? Alusa ne zimuluma mazima okugira atana sentula. Ekiswaza ekiggwa ky'omuki nyini kiggwa yakiweebula kiriramu mwanyi. Kati Maama Fiina okuvaayo n'agamba kamiliyoni lwaki mwogera kamiliyoni ebyo bibaawo. Maama Fiina musawo ensi yonna gwekola ki? Yandiwadde kamiliyoni eddagala n'egema enkuba ng'enkuba tennakola ki? Yandi kubanga empewo zirabira wala. Zandirabye enkuba egenda okutonnya kusoya Maama ya kamiliyoni n'amuwaako agema enkuba kamuwugula. Enkuba abantu ffe twawugulanga enkuba. Nze era omuzira teguyinza kutandika kugwa nga wendi ne kubanga gusikira kukyagwa. Oli musawo? Ndi musajja okumanya science. This is a spiritual gundi. Omanyi oluzungu luno naluleka mu kyada. Kyebayita spiritual power of spiritual. Kyamanyi gaki? Spiritual power. Yaha. Ekyo kijja ku kalicha gy'okola ki? Gy'osinziiramu ne gy'ovaamu. Enkuba bwe yatonnyanga emuzira ne gugwa twaddiranga olusoggo n'olusoggo olumanyi n'oluzinga n'oteeka mu ccupa n'oteeka wakati oba n'oddira ekinu n'okiteekamu omuseguzo n'okiteeka wa mu luggya. Enkuba bwe yajjanga yakibuyaganga ng'okwata omunnyo ng'oguuba ng'okasuka twala wala wano tukola ki? Vaawo. Otegedde? Ensanafu bwe zaabalumbanga mu kiro ng'okwata akambe kannabuzaana akaganda bwe kati ng'okateeka mu kikopo ng'oteekamu amazzi ng'okasimba. Ensanafu ziva mu nnyumba nga tolina kyozikoze. Kati kumpewo Maama Fiina kumpewo za Maama Fiina eziraba ziti zimyansa ezijjanjaba n'abali ebwe empewo erinnyira ennyonyi n'akusindikira eganda ali okumpi ejjanjaba bakadaama. Kino kati Maama Fiina ali nkuweboola kiggwa. Kiggwa, yes. Si tayogere ngoze Maama Fiina mu Uganda tayogere ko yagalako shoga Maama Fiina yemugezi ekali ku show eyandisa nnyo okwebuzibwa ku show wandigenze wa Bitex omugaba mukikola mutya muteeka ebivulu enkuba n'etatonya. Bannama nipozinga mmwe embuzi kubanga mwandigenze ewa Bitex ne mumubuuza kikola kibwa kitya omuntu bw'ateeka ekivulu enkuba n'etatonya. Bivulu bimeka byolabye ebya Bitex nga bifudde enkuba ebyo byabajja. Kati kibaga nti obuteebuuza butambuza amazzi ekiro. Maama Fiina ekyo wandi kyako. Lwaki mumujajingira nnyo mu ky'obusawo? Maama Fiina omanyi nga ki? Omanyi nga musawo. Kati omujajingire mu ki? Avuga piki bamuyita bati? Boda. Asika kyabati bamuyita bati? Sisi wacha. Bamuyita Muna.
kubanga musoga abasika chapati baba basoga yego era bogenda nga tuli musoga nogenda mulimu gwa chapati oba mulongo ttani kitegedde kakati tosobola kuŋŋamba nti Maama Fiina musawo muganda Maama Fiina oyambye abantu bangi Maama Fiina ki kyateekeddwa okukola mu ggwanga mulowooza kusawula abantu okusawula kitegeeza kubba kitya si kujjanjaba abantu kujjanjaba ati temayi Luganda nze ndi muganda neddirange maama wange omukyala azaala jjajja azaala maama wange wafumbe azaala taata wa Lugave siinako wadde akawakatirwa ndi muzuku w'abakazi Lwendo Ssemando akawooya atudde ewompenji ndi muganda okusawula kitegeeza okubba ku muntu ssente nga by'omuwadde tebikola ki oyo omusawudde Maama Fiina ekituufu akola ki simanyi sigendangayo abantu bamumanyi nga musawo ow'ekinnansi ow'ekinnansi kati mu lulimi olusawo tetugamba nti omuntu oyo musawuzi baba musawuzi aba mubbi kimuyita obufere tugamba nti mulaguzi mujjanjabi magezi kigoyinza omuwa obudde buno Maama Fiina bw'oba olina ssente kwata ssente okole TV ne rediyo nga ggwe akulembera abasawo abaganda baaki ab'ekinnansi oteekeko osomesa abaana ba Buganda n'abaana ba Uganda bonna singa Maama Fiina yakola dda TV olina TV gy'omanyi nga yabasamize naye abalokole bakoze ki balina TV abasiraamu balina ki twandisuubidde Maama Fiina okuvayo ku ssente ezo z'oyabamu abantu abatakujjukira n'abatasiima n'ozikolamu rediyo ne kubangako pulogulaamu zaaki bw'otwala oluyimba lwo ng'oli musamize nga lwabalongo ku rediyo tebalukuba ne ku TV tokola kubanga ezisinga z'abalokole basiraamu okitegedde Maama Fiina twala tuveeyo tugambe nti Maama Fiina atadde rediyo mu Uganda akunze abasawo banne bataddewo rediyo ki mu Uganda basawo basamize bameka abakola ebivulu Maama Fiina bateekamu ssente bamweyana nduggayo bato omu bantu balina ennyimba ng'oluyimba obulyako ennyimba z'abalongo nga abayimba ennyimba z'abalongo beeza emisamba nga bapromotingibwa naye ate nga mukama wabo alina ssente Maama Fiina vayo okole TV nga bwenaleeta oluyimba nga nyimbye ku musambwa njadde okuba kuki ku TV yo tojja kungoba nja kujja nange n'obusawo Obuganda ng'ogamba nti oyo mulungi nti omufere tetumulangira wano nti omuntu bajja ku TV ya Maama Fiina aba muki mutuufu omusawo oyo kitegeeza buli muntu anaagenda ajja funa obuluŋŋamu neki n'amazima okitegedde bino byokola oba point eno gyoyogedde abantu tebalowooze nti novuddeyo mulwana ate Maama Fiina maama wange nze Maama Fiina yali agabiddeko muganda wange bodaboda emitiyana gwe Maama Fiina omulabidde Kampala nga biyenje nze Maama Fiina namumanyira mitiyana nga mbeera Kikonge nga mukulu wange abeera Buswa Bulongo mu Kibaati Maama Fiina nga nedduka emitiyana nga alinawo ne bodaboda nga azibagebera abavubuka simanyi kati akyakikola edduuka lyalagawa simanyi kuba sikyabeera mitiyana kati ndi mu Kampala ate ne gwe yagabira bodaboda yagaggawala kati akola ki yakola n'ekibanda ky'embaawo akola ne keesi kati nze sinza kwerabira Maama Fiina nti alina contribution gyateeka mu bufamire ki yaffe si mulwana njogera mazima nze ndi kakira kambuzi tekabikka bwerere bwa mbuzi oba tunenye bano abamunoonya buli kaseera aka talina advisor mulungi omanyi bw'obeeranga ne boosi wo ng'omutya ate ng'omuwa ekitiibwa ogenda mumusuula abamuli ku lusegere bamuwa amagezi bw'obeeranga ne boosi wo ng'omutya ate ng'omuwa ekitiibwa ogenda mumusuula kola keeki mutye oba si kyekyo muwe ekitiibwa naye nga tomutya totyanga boosi wo muwe nga kiki oba abanoonya content Maama Fiina bwagwa bakozesa bagenda kugwa kubanga bw'aba takyayingiza ssente ajja ssala ku bakozi boosi wo bw'aba ne kampani ng'omutya ate ng'omuwa n'ekitiibwa otya omugamba ensobi kampani buli webeekola ensobi mugamba yes boss naye bw'ova noga boss kampani ogiradde mu famire ssente ozijja mbozitwala mu bakazi neyeegwa kati n'abaana abaggobye ajja kudda oluvannyuma ng'agudde agabe ekyansuula kimutabana mwana yakikola ki yakiŋŋamba yeekyusa ddemu akole akuyite boosi wo bwagwa naawe oba ogudde bw'okolanga mu kampani nogamba kasita yooli yamanyi naawe ogwa kuba ojja ssente zirabire abaana bo naawe kikubeezaawo kati abaliranye Maama Fiina batamuwa advice kuva mu social media ezo za tiktok zaffe abanoonya emirimu bwe nja ne nfuna follower ne nnangirako Maama Fiina omulimu guweffe aba tiktok tukulangire nti gwene Maama Fiina akole ki akwakalanga kati essaawa za kati bw'ogamba omuntu nalabye omusawo ku tiktok aba tiktok babbi Maama Fiina mwakola ki mwagendera bw'ovuga emmotoka ekiro bagamba buli abavuga emmotoka ekiro bakoze eki batamidde naawe bambi ava okusaba bagamba okoze eki otamidde kati bagamba abasawo b'oku tiktok social media baki baffeere babbi naawe mwokola ki
mwogendera gwegenda obuzima Mafine yakutuuze yakusamize yakuzala mu lubaale ali ku TikTok naye wayi TikTok eno ani alina ogibera ko twalabyeko n'omwami gwe bayita Musinguzi olina otteeka Joseph yani watoyo yakoleddeko live sex nga bali ku live n'akola sex kakati kigambye nti abatogerako baliko batono naye nze mbadde nsaba Mafine okubeera ku TikTok si kibi naye ateke waliwo content gw'oteekayo awo bere wa managingira TikTok atafune ne pyala Bible egamba tuzibu okuma kino kisigenda kyogera nga sigamba ye naye bati nkigamba Bible nga bwegamba kati sigamba Mafina Bible egamba kizibu okutegeera omuntu omusiru paka nga ayogedde ate n'Oluganda lugamba nti enjogeza yogeza etuuka nyinimu ku muki ku muze gobeera oyogera banange n'oyogera nnyo oyogera nnyo njagala twagenda ekyotera bane nasanga akawala kali myaka 18 ogera okwekanga mukoddomi wali awo mukoddo sister bulaza wani wa mukazi wo ng'otuuse ku muzeego nti oli mwenzi mulya buto Bible esimbuliza ebigambo by'Oluganda n'ebiteeka eri naye tutambulira awo neka Abaganda bayithayo enjogeza zaabwe etambula nnyo ne Bible nti omuntu kizibu okutegeera entegeera ye mpaka ng'akoze ki era kizibu okumanya omusiru mpaka ng'ayogedde omuntu bw'osiika tebamanya kikuvaamu waliwo amanya Maama Fiina senga akuyita osobola omuwa ku magezi engeri gy'ayinza omanaginga mu TikTok Maama Fiina alina abagezi balina okugamba abasinga nange nze sirimanyi tebabeera bamutuusizza ku ekyo nze simanyi kumanaginga TikTok kasenga akuyita nakuwa obwa advisor teetaaga kumpita nze Maama Fiina mwetaaga mu Uganda Maama Fiina mwetaaga osinga minisita Maama Fiina mwetaaga osinga minisita Maama Fiina mwetaaga osinga MP songa lwaki omwetaaga okusinga Segirinya ali mu kkomera yalina eddwaliro Kawempe terati eyamba abantu ba MP kyabavaani baga katireko munnaffe ali mu kkomera tuteekemu eddwaliro eddagala balitunda n'oditunda tebaalitunda balijjawo we understood minisita kye yagamba mbutuufu minisita Lusa Achenge yandivuddeyo n'agamba bino katukole ki katuyambeko egundi eno ekole ki ntera mu kagiraasi baaba ntera mu kagiraasi yandivuddeyo n'agamba katuyambeko ki ku ddwaliro Seginya tuyambyeko ku service kati Maama Fiina asobola okuvayo n'ayamba abaki abantu ekitali kibi kubanze sinatuuka nange ndi mufuna mpola nonya mmere yali ntambula nsamba veera nonde sente mwensambira obulimu eminyira leero walonzeeko meka zaganye nkugana nonda bulimu minyira ate nonda sinaba nange kuba buki okay Maama Fiina nga tumumaliriza yavuddeyo n'atabukira muddu wa Allah Sheikh Kasim ate atali muddu wa Allah abasiraamu badde tewali atali muddu wa Allah akasigadde mukanywe kuddiza tipu yavuddeyo n'amutabukira olw'okuba nti nno yayogedde ku nsonga ya Sheikh omu alina abakazi abangi nga yabagulidde n'emmotoka naye okugamba nti omwawe omunnehaaga ye Sheikh ne kimunyiiza Fulufiga n'agamba nti Sheikh oyo alina okutuula wansi ng'ebbaasa akakane Sheikh Kasim ntera mulaba nnyo n'amalevu kati Sheikh Kasim oyo mulaba social media yamusingira eddiini genda ononye ku baana ba Sheikh Kasim tekuli alina ngatto ya 6,000 obamanyi genda ononye nze nkubuulidde omuntu awakanya ebituufu buli kaseera aba mubi tobanga n'amagezi amangi mu nsi ogenda siriwala kintu kye okumanya ate okutegeera ennyo kintu kye kisinga amagezi mu nsi bwali wasomako nasomako akatono kintu kye kisinga amagezi mu nsi muntu yasinga amagezi mu nsi muntu kyasinga obulwa ekyokulya mu nsi era muntu bali osanzeko ensolo okutale nga efudde enjala kyokka gwe alina amagezi ofa enjala tobanga n'amagezi amangi mu nsi Kasimu yavayo n'agamba nti okweddira biveewo omuziro gwo gulye tweddira bigirye kyenene zirye Mungu yazitonda n'omubuuza nawe omwana abadala yamutonda muwala we bamuganda lwaki mwebakako anti yakyogerera lwakuba nti nno bennyini abaleeta emiziro ate bo tebeddira ani Kabaka teyeddira ng'ate emiziro gyavayo mu bbo mu muzikiti mulimu entebe asomesa kuduba atula ku mukeeka wayo genzeko muzikiti mulimu entebe
temuba kati abeera ali nga atudde mu kigundi kino kyebazimba bwe kiti kiringa box atula abeera ku mukeeka anti yaba imaamu waabwe lwaki tatula ku ntebe naye omukeeka natatula ku mukeeka lwaki aswaza abeera mu maaso lwaki mwenanga mbeera ku layini nga mwenkanankana lwaki imaama abeera mu maaso kikyogezaako tegeeza oyawula obusiru obutumbaavu okwebuzaabuza n'obubuyabuya alina bisatu ku byo oyo muddu wa Allah seewo nze ndi wasitaani actually musinga n'okumanya eddiini ate atya omusajja abuulira nze ndi afizu nze nasoma obusiraamu naye nga toli musiraamu seeka amiru Yunus Kamoga seeka Yunus Kamoga omanyi gwe baasibako yansomesa ettula busiraamu nze ndi afizu so Seeka yagambye n'okugamba nti abakazi bakkirizibwa okugenda mu mizigiti n'emini owasoma mwabisomako ebyo ennyambala mwagisomako mugambe talina shoti ewaka agende mu t-shirt ne shoti naye asaale Sheikh ono omuntu yani mutunulidde nga ayagala okudda mu kifaananyi kya Sheikh Nuhu Muzaaki ekiriyo yogamba omugenzi wanjawulo nnyo ku ono gwe kankubira ekintu kimu kyotomanyi tosobola afuuka muntu ng'amaze kuvaawo kyogamba yimbe bali mu Uganda baba yafuuka leediyo ono mubuyabuya ayogera tamanyi mubuyabuya ensonga gye yagambye nti nno ne bw'obeera gwe nga gwe mukazi nze we namupimira amagezi gwe kugamba nti lyo omuziro gwo kyokka ng'alina abaana be tasobola bawasa nga n'afumba ewesi muganda we ensonga ye gy'ogamba teriimu mulamwa eyo gamba nti nno kibi nnyo ne bw'aba musisitawo okulaba ng'omusajja amugamba gwa mujjawo mu kafuba gwe kyolaba gye ekiri kikkirizibwa wadde eddiini singa obusiraamu bwali buwanana nga buteekamu empaanana wandigambye gasanga omukazi omu obusiraamu bugamba bogenda kuwasa aki endala kkirizanya n'omukazi mukulu mukyala akiyo nkulu ogigaye ngenda leetayo munno mukole ki mukkiriziganye omuleete n'oba oleeta eyokubiri bonna eyokusatu nabaana ababiri bakola ki obagamba ndeeta munnammwe kitegedde kati nyinza okuba mujjawo nenkugamba leeta mujja wange nga waliwo oyinza okukkiriza omulabe wajje gy'oli yagambye abagagga bakozesa bubi ssente kanti kyovulamu kati yazikozesa obulungi mwavu teri mwana walina ngato gya musente meka wadde emitwalo egi gwera bakasimu bwali katugeze kale mwogera abazimba namawulire sisita wakuleetedde omukoye kasimu nga bw'omulaba n'enkompezi nze nakyawa kasimu okuba lwe yajerega obuganda nakyawa kasimu nga n'eddiini eyagireeta mu Uganda eyajaniriza mu Buganda yali kabaka jo gye balowooza nti shiriki musiriku basamize biki eyaniriza eddiini y'obusiraamu mu Uganda yali ani kabaka akulembera ki abaganda n'innono tosobola kukulembera region omanyi kye bayita tribalism bazita kyeki okusosola mu mawanga nabo obutasoma soma mwayigira ku mirimu tribalism kyeki okwesosola nabo obutasoma goli wahu mukati oli wa Muteesa sebo nze abuuza ndi munnamawulire nkubuuza ekibuuzo point tribalism kitegeeza eggwanga oba abantu ab'eggwanga eritya erimu eryogera olulimi oluki olumu nga lwonna lufaanagana ye tribalism wabisomera wago ate kati gwasoma gwegenda ku Google noonya kigambo what is the meaning tribalism ate nepotism kitegeeza kubanga oli ku mulimu noleeta kojja wajjajjaawo nga ka tribalism kitegeeza eggwanga eriri awamu nga lirina olulimi lumu nga lwonna lukola ki nga lufaanagana kati ye kabaka akulembera abantu abalina olulimi olumu nga bakulembera ku kalicho yemu kati Sheikh Kasimu
ate obusajja obwo babulya Obusheka obwo bwe butyo kalya chapa ni bakateako chipirao ni bakateako juice kalya katika vere ngakabajjagala bajjagazi bikamba bikasanzi kati wachi yagenze mawuli ngati yagenze waseka munne namugaba kyewakoze kibi namubulirire ngate omusiramu gana wa musiramu munne yandi muyise ne batuula kyewakoze kibi sheka natajja mawuli ani yamujjeko interview geno mubuzo baade musiramu yabujjeko interview ade musiramu kyekimukoza bino byonna ayagala mawulire kubeera mu social media musingire eddiini ate sitaani abana abagoyezi ofuna yamugana sheeka kankuteeko ka data kankuteeko obutunda osomeseza yahe nebbi aba n'enswera n'enjuki ziba n'ebimuli osomeseza jama osomeseza jama yahe mwana Adamu okubye kankuteeko ekyebiri ahiye n'alowooleza mu kusendeza Sheikh Hashim akola mulimu ki? Tumumanyi nga Sheikh. Nga TikTok. TikTok manje zigeza. TikTok okwogera. Oba TikTok si mulimu. Oba TikTok kuba TikTok si mulimu. Nze yange mulimu. Bwegenda kwe musi Uncle Bin TikTok ya. Nyangira ka abantu. Anti ye akikozesa ku promoting addiini oba kusomesezako abasiraamu wegenda omubuzo omugezi ennyo ali kuyiika mmeka jjajjawe yali kuyiika mmeka oba oyogeza bukyayi eri musajja ono kugenda mukyawa namukyawa okuba byakuba Buganda kalizigeza byayogera tebiina makulu obitwala ndabanga ensonga yeringa erimu amama olabanga bine kedo byawukana osoga bifaanananga kedo nafaananyemu nga bbi bali agamba iseje shogera binga tebwe kirya jajjange edda yatugambanga abato abayononyaawe lete bikoko mujojjo obubi bw'omwana nogira oti wayi wabuyoza bikoko awekana soli najja nakubaka zingonyo wekana sachi buno obubi obutono nnyo bukuli mu buto bwe bungi kati nekigambo kyenjogedde kitono nnyo kubituli mu buto era abantu bali mu kwebuuza waneeno ye omusajja ono